Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Salva Kiir Mayardit musajja mukulu ono ye mukulembeze w'eggwanga lya South Sudan ali ku mimwa gy'abantu ensangi zino. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1951 ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Septemba e Sudan mu kifo ekiyitibwa Akon ekiriraanye ekikono ky'omugga Nile ekiri mu ggwanga lya Sudan. Musajja mudinka era omukatuliki wawu alina omukyalo omu Mary Ayen Mayardit n'abaana babiri okuli ow'obulenzi Munut Salva Kiir n'ow'obuwala Adut Mayardit era nga mukyala we yatandika ekibiina ekirabirira abakyala n'abaana abatalina mwasirizi mu ggwanga lya Sudan ekya Concern for Women and Children. Okusoma kwe tekumanyiddwa kinene nnyo wabula yayatiikirira nnyo bwe yatandika ekibiina kya Sudan People Liberation Army n'ekya Sudan People Liberation Movement mu biseera Sudaani bwe yalina entalo ez'omunda ez'okwagala okwekutulamu. Yali omu ku kibiina ky'abanyanya ekyali kisinga obunene era ekyalwanyisa gavumenti ya Sudaani ey'omu mambuka mu lutalo olwamala emyaka 17 okuva mu mwaka gwa 1955 okutuuka mu mwaka gwa 1972. Okubeera mu magye gano kyamuyamba okufuna obukugu obw'enjawulo wamu n'okumanya ebyobufuzi. Yajjanga yeetaba mu nnwana ez'enjawulo mpolampola era ng'olutalo lw'omunda luwedde mu mwaka gwa 1972 yatikkirwa mu ggye ly'eggwanga ekkulu erya Sudan National Army ne yeewangulira eddaala ly'okubeera Lieutenant Colonel. Olunaku olw'enkya lindirira azze yeerandiza atya. Ku Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.